Kale nze Jonathan Exclusive ndino omukulu Bernard Sengonzi okubanga tukuleetera omusajja akutte wansi ne waggulu okumala emyezi ng'ena ye mukulu mukaaga. By the way okimanyi endongo eno bulijjo abantu bakuba oluyimba ne lubeerawo olunaku lumu mwezi gumu ebiri ne gubula naye tuli ku nkudi tukyaze. Yes, oluyimba lw'enkudi lugenda kuggwako ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'okumeka ogw'e12 2024 lubatawanyeeyo emyezi era ng'esatu mu mwaka awo 2025 era n'endabula abayimbi temutanyimba zammwe zigenda kufa. Bigenda bitya gyendi oli oti ndongo giina ku ground otambula n'abawala abalungi mbalina ono wamulabye sinnamulaba mbamutula ajja atuleko wano vani jangu tuleko wano yogereko n'abantu jangu tuleko wano security abadde tanalabikako naye yono wa security gwatwange eno ye gaali yange jangu wa mama jangu tuwekwe muyimbi wa lunnabe ndabizibuzibu sigwe ono yakola ku security yange eggaali enkyafu ezitanaaba waleese eggaali y'enjawulo yange. How are you? Webale kuuma mukulu nankubya naye mukulu mukuuma omulimu gw'obukuumi gw'ongukoze mukulu bamuyisizaamu eggaali awo ani twabadde ku White Party kati kankubuulire era tuli muntu ogooza byawedde ate binaggwa agenda era kati yava ku golooza lwaki nduddeyo yonna gye mbadde ensonga gye mbadde nkolako tebinaggwa ensonga eyo tennaggwa bulungi essimu balina okugizza tugizza muzimu ku nteekateeka nga tugenda mu Nkudi Festival otwanjulidde emmotoka eno kirowoozo wakijjewa nga kanjitimbeko ebigambo bye tulabyeko bebi webale kuwooma twamaze era kwetegereza kubanga kati abantu abamu baladdeeyo tulaba bagamba Uncle Pazzo bamusabira diiruze ziyitemu omuntu bw'asomako ekigambo ekyo tayinza lowooza nti kyawedde era kyawedde ate ogenda okubiteeka obuwoomi oba wabuulidde otya nga tomaze kulya oyinza okutenda obuwoomi bwatanawulira. Uncle Pazzo enteekateeka ziri zityawo mu Nkudi Festival. Nkudi Beach Festival already ekintu bakiraba kyazeemu ddegugumu ono mukyotala tomulaba kati kikyosuubira mu Nkudi embeera ogiraba otya ate tebeerabira kyabagambye tebakalubya nnyo mbeera embeera ebeere nga buli omu mugonvu eri munne fena tunyumirwe kubanga tasobola nyumirwa yekka yadde festival yiye naye tasobola nyumirwa yekka bwe muba abasanyufu ng'abalaba muli basanyufu naye abamusanyufu kankuwa example bwe ngenda okuyimba awantu audience nga si nsanyufu nange vibe eyimba ebantu nebula okitegeera kati mbadde nsaba mukama wange ono nganze owa security mbadde nsaba bambi mumuwe vibe etandika n'abantu fe oba ku stage ng'okute mic oyinza olowooza nti tetulaba kiri mu audience naye ajja kuba abalaba agenda kubanga abalaba mwenna we muli so mubeere happy ono naali ku security bannange security ya Uncle Pazzo ngeegaziye ono naye mukambwe nze njagala muwagire muganda wange muveeyo mumuwagire ab'ebuddu mututeeke ku ntikko naye anko w'amaanyi omuntu asubire ki eyo omuntu asubire musuwa ku musuwa paka kuwulira bubi kugalika magulu overnight byebiriyo omwana tutwawulidde ali bweru omuwuliza yangulidde essimu olimba soko kaddemu kati ni Pro Max etuuse mu ggwanga obudde nga bukya olususu lwa titanium muno andisigino esoma kinkumu ky'engalo ze abawagizi bange ennaku z'omwezi nga 18 ogw'omunaana Nkudi Beach Festival liri Pazzo lunnabe mujje mubeerewo baana bamaama tudigidemu tusanyukemu obulamu bw'ensi eno nze abanyumiza okunyumirwa nali nfudde ate n'ekirala bajje balabeko Irene Ntale omugole omupya nga officially alina omwami awamu kapa empya eya Davido tusooke tugiteekeko ebbali eyakenzo nayo weeri weeri neeno yo negenda kuba yempya yakuwumya kibuga Kampala
Esegeera. Kati ninyo twalabako omukulu ndi mukumaliza. Twalabako omukulu Hajji Aruna nga naye agamba ne woleeta kino woleeta kino. Yesubi Aruna Mbiru talina mugongo gwando linja irini ntale. Hajji Aruna Mbiru akutuse aserebye. Oli muwala muto wa amaanyi ajja kumuttira ambuliri. Irina yeetaaga musajja wa amaanyi wa kiwagongansi. Hajji takyalina maanyi. Kale tweyanze omukulu katumute akyali ku nteekateeka za interviews ndala nze Jonathan exclusive okubanga tukutuusaako ensonga zino mpola ne totweyanjulidde. Manya Vanike official, thank you guys for loving me, thank you for following me. Nenzoba yabayimbira akayimba akamwali kabaka waffe. Wasinzidde ku kyokubanga weegatta ku mukulu? He's a good man. Yeah, he's a good man. Kyendiko. Yeah. So puzzle mbuza lwaki ndi kumpi ne puzzle. Wasinzidde ku kino ogamba ngenda kubanga neegatta ku nkambi. Amanyi tuba n'emikwano mingi naye okubeera n'omukwano nga mulungi gusobola okuwabula gusobola okugamba naye ekyo Vani si kituufu okitegeera si bangu ate puzzle omuntu mulungi ate puzzle ayagaliza okitegeera puzzle ayagaliza. Expectations zo ziri ki ng'oyingira endongo? Buwanguzi buli omu kuyingira ndongo abate abamu talent like like passion. Nti ne bw'oba nti toyina of course tuba ne byetusuubira naye mu kusooka kwa byonna kiri kyekitusitula kiri kyekikuyita yonna gy'oba oli. Yes. Abantu kyaba ku inspiring anogamba lemi kandabireko ono noono benganye music bangi kubanga bwe ngamba nti gundi oba gundi mbanga abalala gamba muno teba inspiring. Music we Uganda ali mu kkula kyekisooka kya byonna. So bangi abaana bakubye endongo ate bangi balina amaanyi bambi yadde nga bikyali bizibuzibu osite bitambula nga bwe tuba tubibaze naye at least abaana bo bakoze ogwabwe. Kati ne bannamawulire aba TV abaki ffenna mbadde nsaba tukwasaganyize wamu. Endongo gy'oyingira bwe twetegereza eringa erimu okulwanagana empalana biki ebintu ebyo ogenda kubanga obihandolinga otya ggwenga. Kati olaba twagala bwagazi kati olaba nga tuze mu byaddala kituufu mu industry sinyangu naye ffe tukiteeka buteesi ku music naye ne mu bulamu bwebweru obwa bulijjo obulamu si bwangu okitegeera kiringa bw'onaagamba nti nkuwa example yaani olaba abantu bo balowooza nti industry yokka yeetali nyangu naye newabwera eyo si byangu mu butale si byangu muzibondi wano wetuli wenyini nga bwozaabu si byangu so teri business nyangu teriyo bizibu buli wamu. Yes. Kale tulina challenge mu music industry naddala ku bakyala abalungi nga nti oba olina business yoyagala oyisa oluusi ekibatu bakikutega ogenda kikola otya ekintu kino tojja kunsanga buli wamu nti ab'ebibatu ng'oyo omuta munnange sijagamba nti ekiriiyo gye kiri kiyitirivu but okihandolinza otya muno industry olina kuba mugezi era nze nkigamba omwana omuto akyajja obuzi ng'ayagala kuyingira music don't be excited tobeera nnyonnyo nga osuubira nti kubanga olaba n'abasaba ebibatu tebajja nti mpa ekibatu waliwo abayi direct nti mpa kino nkole bwe nti naye waliwo abajja ne beefula nti ate nkwagadde yo so beautiful balimba they are lying yes baba batega bibatu. Nze amagezi genyinza obbawa either make them your friends ababa basobodde abatasobodde nolaba nga kiganye kireke because ekibatu olina engalo mmeka ogenda agabanyiza ebibatu abantu bameka. Kale tuwulidde eri abakwetaaga sooka okoola abantu bakuwa obuwagizi. Amanya gange Vanike social media zonna Vanike buli wamu YouTube Vanike Facebook, Instagram. Facebook actually katulaye Vanessa ndagala gikyusa giza just mu Vanike. Yes, mwebale kunjagala, mwebale kumpagira mu career yange, bwe mumpagira nga nange nfuna amaanyi.
mwebale kunkuza kuba industry ndizeemu nga ndi mwana naye mwanjagalanga bwendi. Thank you so much. Namwe banamawulire ba YouTuber mwebale nnyo mukola omulimu gw'amaanyi mu kino ekintu. Mwebale kubangawo mu buli nsonga ekwataganya n'ebintu bwe biti. Kale tuyanza